programu ndi mukazi tukyali ne mukyala Sumayiyah atubuulira kansuubira nti mu mboozi yonna gy'anyumya gwe mulungi ali eyo yeetegeka okufuluma olina ky'oyigamu oba olina ky'opiikingamu naawe abadde agenda naawe ali mu kuba agenda naawe gwe bali mu kugoberako ensonga zino ogende kuba nkimanyi bwe tutunuulira mu Uganda essaawa zino abaana abali awo ku internal affairs abaagala okufuna passport okufuluma bwe tugamba nti ku 100 abaana ndowooza balinga 98 abaagala okufuluma naye njagala nga tonnafuluma osooke weekubemu mu mutima weekennenye nnyo kampani kyekutwala oyo agenti akutwala ali mu mateeka kubanga n'abali mu mateeka batuuka ekiseera ne bakola ensobi ezo bazikola nga olumu bazimanyi oba olumu nga nabo tebazimanyi bazibasuddemu busoozi lwakuba nti ekirungi kya kampani esobola okuddayo neekola ki neekulwanirira naye bw'ebeera nga teri registered obanga agent oyo yakutwala teri amumanyi wano mu gavumenti nti obanga talina license etwala abaana bye bimu ku byosanga essaawa zino kati omukyalo ono byakunyomeza tutuuka mu nnyumba ya Baba Khalid okubazaako emabega katini nali sinnasimba ku office nasooka kulwanira musaala gwange ogw'emyezi 2 gwe naleka emabega kati omusaala gwange ogwo Abumaliki naŋŋamba oyo wa office naŋŋamba ssente bagenda kuzimpa nga maze ogenda kubanga baamusasula ssente ez'okuntwala nga weziri ekitegeeza ye yayina n'okusasula yayina okunsasula ssente zange kuba yali antuuza omulundi ogwokubiri eri yali amaze okuntunda wano ne bazimuwa kati neziri bali bamuwadde tasayinamu bwongo bugamba nti omusajja tajja kumpa ssente zange kati bwe ntuuka nasigala mu manja ssente zange kyawaliriza madaamu okunoonyereza we mbadde nsindika nsente okumanya mukama wange Layana gye nava kyokka nga bali essanyu lyabwe baali beetaaga okumpulya nga ndi Uganda nga sirina kuba mu nsi ya Jordan kati wamala okumufunako byamufunako oba bye byavaakisako omukazi ono okuba nga nnyima emmere simanyi naye nga kyemmanyi ekisinga ku kyo ekyokugamba n'okumpa emmere oyo Baba Khalid yali tayagala nkole nfumbe era nga kera nenkirininga ennyumba nga ziwera saa 11 oba 12 n'emirimu girina okuba nga giwedde nga naaba manzira mulumunya nga neggalira omulamu kubanga bali tebaati bakakumpa kyaggulu ekyeggulo nga bali abokka emmere okutandika ssaawa 12 nga bali abokka paka ku makya bukya saa 11 bagenda beebaka kati nga madamu ono yali musomesa kati nga bava ku ssomero ng'afumba ng'ayita abaana be nga bali abamala okulya nga emmere esigala nga bagikola nga giwa mu ki mu kasasiro nga bawa ne pusi nga awa pusi ziri zaliwo pusi 8 ninga eriko mama waazo omu kati yasigalangawo byonna oba afudde ekyozinnya 5 oba bekyomike ebinanga biwa mu kasasiro kati ng'ekigendererwa kyayagala ngende mu kasasiro nzijjamu emmere era nga bw'omugamba maama emmere yange eruwa ng'akulaga kasasiro waali nga gamba toola omwo wanti fodo nti kuli yalla suraha kuli ng'agikulaga gyawadde pusi gyaye mu labishi kati kyampitirirako neŋŋuma neŋŋamba nga saagala kukyusa kiyumba nga mpulya kinnuma wali nnemereddwa senza zifudde naye nina sente zange zife ngamba sigenda kukyusa olwo ewa Baba Khalid oli myezi emeka ebyo byonna olwo ebyo ebyemmere olwo ndi mwezi gumu ngikutte gwakubiri yankota omwezi ogwokubiri wano mu kuyingira baakuwanga n'olya naye buli zuba bwonna ebwava byebimu ku ebyo basaanoonyereza Layana ekalaka gye yali n'ekyokubiri mukama wange kuŋŋana kufumba ate nga Layana nali nfumba naye ono n'agamba ye ku baana baayina tajja kukkiriza nnyumba girekera mukozi okuva mu kisenge ky'abaana ate nga bakazi bakulu asemba buto nga myaka 11 paka kwono ku mukulu asemba yali asoma university n'omulala yalinawo makanika omulala yali makanika n'abagamba mufumbe omukozi akirininge era nga tanzikiza nakubeera ku paasi kugolola nze nga ngola lugero oyo erikata mbere yali yagala ngolengako za mukazi we naye yekka pozi n'omwana emyaka 11 bali begolole nengo mukazi bina byamulima nga ayagala buli kimu nkikole kati nafubanga nnyo okubanga nkozesa emirimu egy'amaanyi buli naku ayagala nkyusa entebe buli naku ayagala nkute kapeti buna ate nga baba yeta kikkiriza ng'olina nga nkikola ebintu nga stopinga kandi babeera n'okusika omuguwa ogwo naye nga mbeera mu lumu yange ne bukya nenzigulawo naye nga kyenayiga banga kyali yanzibirako bwe bajja okunkonkona siggula luggi kumakya ekiro ng'essaawa zange ziweddeko naye lwali lumu omwana omuwala yajjera ampita bamwita Zeni oyo yali asoma ku university kati ampita yakwata era baatesa ne nnyina yakwata popcorn n'amuyiwa kati bwamuyiwa ku gaasi
oba ekikopo nga kyamana mpita mujjewo so baba awulidde ali waggulu kufula eyokubiri nzija namala najjako naye seebasenga mwendi njogera nalina ka pulogulamu kenke nalinga ndiko nga bamanya kuibwa ekyeyo waliwo gunje nakolangako awo gisijja kwogera kati ngenda aŋŋamba londa popokoni anjiseeko kati baba agenda okujja nsanga nina popokoni bannange yakuba omuwala zeeni n'amusamba teke n'amukuba omukazi ajjakirira amadala ajja asabisanga omusajja n'afuluma ennyumba bayogera ki n'akwata emmotoka ye n'amaanyi n'agikuula mu supidi y'amaanyi n'avuga n'agenda mukazi neyesola nayanga okujja okunkuba oli n'atula nampandira amaleso n'atamba n'agenda embeera neyongera okubeera embi ku sayidi yange naye munnange neŋŋamba kaŋŋume nga mmala olunaku olusooka siridde lwakubiri siridde lwakusatu siridde neŋŋankola neŋŋamba nga nasobolanga okusiibangako e Uganda wali bwe nali nsala omubiri naye kaŋŋumira embeera yonna nsobola okukola ki okukola akasente kange nzire e Uganda maliko kontrakiti kati nga kyennwanako nakola ssente ne bazisa ssente kanga naye bwe twagendanga tutambuza obulamu bwe tuti emyezi nga gigenda gyeyongerako waliwo ekifaananyi kye neekubyako mu ntebe nkijjukira ekifaananyi ekyo nalabika buli nnyo muno amafiga ne gavaayo bulungi madamu nekimuyisa bubi nnyo yayogera ebigambo bingi yayogera nemmanya ensobi yange nemugamba nekijjamu omusajja n'agaana omusajja n'akalana nnyo n'agamba yeteba nsobi okitegeera sijja kutwala nnyo wala lwali lumu amasanyalaze ne gavaako olwo nsemberera okumalako kontrakiti ndozaali wabulayo emyezi nga 7 maliko kontrakiti amasanyalaze bwe gagenda olunaku olwo zaali ssaawa nga 3 ez'ekiro jjuka bo basula balya basuka ne bagumiikirizaako ne bagula enzigi z'ennyumba zonna nange nenzigula ewange naye amasanyalaze ngalwawo okudda naye ndi awo nga baba afulumya abaana n'omukyala ne bafuluma ebweru kati ne bandika mu nnyumba nagenda okukwata ku lujinga nabo balukoze ki balulokinze ogenda okukwata gundi eno elevator jjukira elevator tekola nga amasanyalaze tekuli eŋŋamba kati simanyi kye ŋŋenda kukola oli waggulu ndi mu nnyumba munda twali tuli ku flo ey'okuna n'ey'okutaano nga mukozesa elevator oba oli mu madaala amadaala galingawo naye nga nze baba yaŋŋaana nga just nkozesa elevator buli lunaku nga yaŋŋaana okulinnya amadaala mbu tayagala nsala ennyukiro ng'alaba ndowooza nkoze nnyo kati nensirika ne nga nkoze ntya nenzirayo mu nnyumba yange ne nga mpulira nzituukuka nzenneetuukyo neŋŋamba kikyendiko ngenda kufiira mu nnyumba nalindawo ngenda okuwulira nga obulya obwongo bulinga ng'obusaanuuka obuyika ngenda okuwulira buli kimu nga waawawawa ngenda okuwukira bwenti nga nebikakamu by'omusayi binva mu nnyindo mbeera kya musanze we gavaako balina gasi gwe bafuwa mu nnyumba balina kemiko gye bakuteera kiki ebbugumu liba lingi ya musana gweri guno gwoyita ogwena omungi ogweri gulimu emirundi 3 kwena guli mungi neba bwakiro kati budde bwali bwakiro naye nga ebbugumu lyokka empewo ejja bwetinga ekuba muliro kati bo kye bava badduka ne bagenda kyesimanyi balaga naye nali ngenda okuba nga obulamu bugenda nenziruka mu firiji balinga nga bazisiba abantu bagala nje mu byakulya nekula mukama yansasa tebazisiba nenzijjamu amazzi nengayiwa mu mutwe naye nga amazzi ago nali nga kikola mu nsobi kuba nekenyini nga nnyo amazzi ga mu kinaabiro naga musinki wenjereza ebintu bamuze sikirizibwa kukwata ku kipa k'amazzi kanywa naye nakozesa kyansi eyo lwa nsonga nti obulamu bwali bugenda amasanyalaze tegaaliko kamera kundaba amasanyalaze tegaaliko nenkozesa kyansi eyo nenjamu amazzi nenjawa mu mutwe obucupa 2 nemala nenywako nemala neyira omubiri bwenti nensamansako nenduka ndandika okulya nga ntereera naye nali nakamaliriza bwenti ngenda okulaba masanyalaze nga bakomawo ne bakama bange ne badda nengenda mu faani nempujja nnyo nentwa wali esi nembako ku mpewo ku nenfuna obunyogovu nenfuna faani nenjira nempujja wujja tandika okutereera ngenda okukya ku makyanga omusaayi nyindo omusaayi gujja bikakamu wenkola ng'okuterega omusaayi gwa nenga gukaze kati awo nafuna ekirwadde nga bwenkutama bwenti nga mpulira ng'obwongo obuyiika bwenzira bwenti nga mpulira ng'obuddayo kintu ekyammalako emyezi 3 nekisirika bwe kyasirika nengenda maaso n'okumaza kontrakiti yange nali ndi awo kontrakiti ngeggwako wakibagambako nti nina obuzibu obutini bwe buti muntawaani mu butuufu saayogera era lwaki saayogera nga nafuna nga ekirwadde ekirala kya pulesa kati nga bwengezayo gamba madamu angamba ekyandeeta okukola nga ndi mulwadde kiki ng'ayombanga buyombi ng'atabuka nagamba kaŋŋume
nze nasalawo ne ŋŋamba kaŋŋende nkole nga sirina na buyambi bwonna n'agenti wange essimu yali yagijjako nga sirina gwe nnyinza kubira yenna. Sikuluseeyo kati bwe ne bagezaako ne batandika okumpa keya mu mwezi ogwasembayo ebyo tumaze obiyitamu. Kati nga bansaba mbawe contract endala at least ey'omwaka. N'olw'embeera gye nalingamu nga nali ndaba nga obulamu bugenda ng'olunno olw'okunnyima emmere nali natandika okugulira amata ga Nido kasaala kange. Bakkiriza okufuluma n'ogula amata gago? Baali baatugesa nga banzikiriza. Wali we nali awo we nasemba tebansibirako mu nnyumba. Nali neetwala. Nengula amata ga Nido ne bu endomikisi olusi nga bwe njagala ndeeko kati baba nangana bu endomikisi. Endomikisi kyeki? Endomikisi kisi kitegeeza akaveera. Naye endomi obubanga buba gundi. Bubanga bazita makeroni amakuloni. Noodles. Noodles. Babita noodles. Ne waffe tumuyita noodles. Kati eri mbawale babita endomi. Kati kisi akaveera konna bakayita kisi. Yeah. Kati wala nga lufuuka endomi kisi. Kati baba n'abuŋŋaana okuddamu beegulira ne batandika okumpanga ku mmere ogenda okwali omwana oyo omuto yanzibiranga n'ebyokulya oluusi nga balaba nga tebampa mmere buli lunaku eby'emyaka 11 kubanga wamukoleranga ate nze siba n'abaana nampalana mu baana wemba nnyongedde kimba ky'omwana kuba omwana ali innocent. Kale munnange ebyava ntuuka ekiseera ŋŋaana olw'embeera gye ŋŋenze nga mpitamu yadde eno mu bintu ebisinga sibonaabona nnyo naye nga endya nga ndi obulamu bugenda olwo nina kiro 35 awo ngenda okwepima mu gundi ku minzaani ngenza okirininga mu bisenge byabwe nga ndi obulamu bugenda ne ŋŋamba sisobola kuniniwalinga kyokka ate nga bali bakyagala nnyo kati bwe nagaana ewaava olutalo nengezaako n'obagambako badde ku kasente akatono nga muzeeyi wamulwadde ne bagaana ne ŋŋamba kati mbakolera lwaki ate nga bali bakyagala. Olwo bo bakolera sente zo bazikuwanga buli mwezi oba zino wali obasabayo esatu nga bakuwa kati nani babanjawo omwezi gumu kati banaakuba nga bagiba tegiweddeeko esatu nga madamu yateekawo etteeka tebakusasula nga n'okunkwasa sente baba yalinga nkwasanga sente madamu n'akigaana nga yalina okukwata sente madamu yalina ozikwata kati otuuka saawa okusasula baba n'alyoka azitwala nazikuteera ku ssimu n'azisindika e Uganda naye nga ye yazisindikanga ne zijja yazisindikanga era nga talina buzibu bwonna naye sente zange kati bwe ntuuka bwe nagaana okusayininga contract eno endala olunno mbabanja ngenzedde ddala biri tubiyiseemu ngendedde ddala mu myezi egyo 3 gye mmanja nkutta ogwokuna mbagamba musindike sente zange Uganda bagaana nga baŋŋamba bagenda zimpa lumu ŋŋamba ku ki ku ofiisi ekisinga okunnuma nnyo nakolanga buli kimu tewali muntu yenna kyeyakwata nkongo ejjeko okufumba emmere yokka kubanga ne saragizi zonna zinazisalanga ezagendanga muki mu byokufumba naye nga weŋŋamba okunsasula olino omwezi gugenderera tebakkiriza bamama nga ŋŋamba nti tanneetaaga mu nnyumba bagenda kufuna meedi omulala alina meedi yakoli yakomawo e Uganda nga gwayagala okukomyawo kati baba mpita bankuba baŋŋeme coronavirus komewo e Uganda nzikiriza era nasanyuka nnyo ne balaba nga nsanyuse bavuga emmotoka ne bagenda babuukinga omukozi omulala batuukiye nga abakozi babbeejuka ebisa bya lockdown nga babbeeyi bannayuganda tebakyabakkiriza kuyingira kati bakuma batandika okunneegayirira ennyo mbongere ekiseera at least emyezi 6 bandikisabye nga sente zo bazikuwadde nno of course naye tebayagala omukazi yalemesa era omusajja yagamba omwana ono akoze contract tumupakire tumwe n'omusala omukazi n'agamba bwe bampa sente nga sikkiriza kusayininga y'amaka gafiirwa mpozi nga nzikiriza nenzamu nembakolaki nembakolera paka lwe balifuna omukozi omulala nenze mmanyi byonna byavaawo naye sirina kampani nenza kubira ssimu kisoboka okubeera nga bakutulugunya nga bamanyi tewali gyojjana kuloopa nasira buyambi bonna kati era ekyavaamu basitula ebankwa ku office endowa ku office omusajja akwata sente zange yazikwata mulaba Khalid n'aŋŋamba sente zo zino zonna mu kifo kye ziwanze olw'okwagala madamu kyeyamusabye yazikwasa Abummaliki bwakwasa Abummaliki sente oyo omukulu wa ofiisi n'amubalaga nti nno agenda kuzimpa kyokka kyemmanyi naziri kisobola okuba nyinza okuba mpala n'abawalabu bali
ninga sente bazimuwa. Abo Malik teyampa sente zange. N'okwongeramu ebbanga lye nayongeramu okukolera omukadde oyo omulala gwe nakolerayo emyezi 2 ayimini omwezi ogumu nalyongeramu nga nindidde musaala gwange era saafuna bano baba Khalid wamala okukumyawo ku ofiisi yaddamu n'akugabako ewalala. Yangabayo era nakolayo omwezi gwali gumu gye nafuna buli kimu kubamba ebyennyumba sina kye navaayo nakyera ewa Khalid yagala nnyo okumpa ye nga musajja munaddiini nnyo era ng'asaala nnyo era nga muyagamba kino kivumiriza eddiini yaffe ey'obusiraamu ninga omukazi tayagala kumanya. Kati sente zange bwesito nzifa za myezi 6 zonna zaafiira ku kyeyo naye nina obulumi bungi bwe ndowooza sente zange ezo kubanga nakola ekimala n'omuntu gwe nanwanyirirako oyo gwe nabasabirako sente okubako ebyalaawo byonna muzeeyi wange naye naawummula kyokka nfunye obulwadde bwe sisobola kwejjanjaba nkomyewo e Uganda akasente nga tikaliiwo kyokka ng'ekigendwa kyali kyagenda bweru kuzikola ofuna sente nzimbe ku nnyumba etegerekeka n'okupanga bizinensi. Nakomawo Uganda nagenda mu maaso n'obulwadde muno nga nekira 35 bwe ntuuka e Uganda nentandika okwejjanjaba najjanjaba okumala ebbanga lyali lya myezi egiwera 2 nga bunaku mbeera ku macupa g'amazzi. Kati kyenavaako omuntu omu n'aŋŋamba buno ng'obulwadde buno bwomutezzeemu okubaawo oli n'aŋŋamba genda kumbasawo mu kiwanga. Kati baŋŋamba ogenda mu basawo b'ekiwanga ng'olusente sikyalina zimpeddeko. Kati abasawo abo era sigenda nga munakunkebera mutwe kumanya nti kiki ekivaako ekintu kino okujja nembirya nentuka n'okubulidinga nga nendeta omusaayi mu nnyindo ate nga nze okuva obuti bwange nasivanka omusaayi mu nnyindo naye nga kimala kulya nempulanga obwonga obuyika nga nkola bwe nti nenda okujja nempulanga obuddayo bwe nti nempulya feesi eno ng'ezimbi nempulanga alina omuliro omungi mu feesi nga gwe baleese omuliro ne bakumaawo kati ntandika okunywera okumu amaliso gandi gabula mu kamwa. Kale embeera gyempitamu embeera gy'oyitamu essaawa zino magezi ki gawandiwadde nga ggwe kuba kati nze sirina ngeri gye nsobola kigambamu muntu ali eyo alaba puroguramu eno naye gwe yayita mu mbeera eno magezi ki goyinza okuwa omwana oyo gwe bategeka okgenda oba oyo yenna asuubira nti ayagala okgendako ebweru n'oyo kennyini essaawa zino ali mu kiyomba. Amagezi genyinza okuwa bakadama bannange amagezi genyina okuwa bakadama bannange mulina okukola ekintu eki bw'oba ogenda ku kyeyo ekisooka genda n'ekigendererwa ekyokubiri yitira Mukama ekyokusatu gwe wenna ayagala okukuba ekyeyo osabanga nnyo Mukama n'ofuna ennyumba etali mu baana oba n'otakolera mukadde asembayo bw'ofuna kubanga si buli muwalabu ali eyo nti alina omutima ng'oyo Mukama we gw'alina era kyekimu suubira oba ne Uganda bwe kiri sijja kumanya naye nganze gyembeera mwe nayita nfumiitiriza olunaku lwaleero nti mu mbeera mwendi nsobola okuddamu nenkuba ekyeyo kusinza kati nnina obulwadde bw'otannaba kwejjanjaba bwe sinnaba kumanya nti oba kiki ekinnuma kubanga sinnaba kwekebeza bulungi yadde mbuwulira. Kati awo kyenva nkugamba gwali eyo yonna bw'oba ogenza okunoonya sente mu bawalabu tokola akubeererayo ddala ensi Uganda nsi yaffe era life gy'ofuna e Uganda togenda gifuna walala ate tewali watali bizinensi bw'olaba ng'onyigirizibwa komawo mu Uganda otuule. Mu bigambo bye sigenda biddamu kati nze bwengenda okukubira omulanga oba nkoowola gwe wenna omulungi ali eyo awuliriza omukyalo ono essaawa zino ekimutawaanya anoonya akasente bagende bamukebera ekiwanga kaatayinaawo kati wadde entandikwa nti oba ngenda kuwaayo kino oba ngenda kutunda ekyobugagga kino kubanga mu mboozi yagambye akasente ke yadda nako akatonotono yasindikanga bajjanjabe muzeeyi kyandibadde kirungi nti obulwadde bwandimulumye naye muzeeyi we n'amusangawo naye ate teyamusangawo kati essaawa zino ate yali mu kutawaanya naki ali mu kutawaanyizibwa obulwadde obumuluma bw'atamanyi nti oba buli ku bwongo oba ki ekimuviirako omuliro ogwo mu mutwe kyokka maama w'abaana 3 gwali eyo w'omutima omulungi ayagala bamaama bw'oba omanyi nti maama ye yakuzaala yakuteeka ku nsi omukyalo ono yeetaaga obuyambi bwo ekyo kyonna ekitono ky'onaaba omukwatidde basobole okuba nga bamukebera kale at least tusooke tumutwale bamukebera ekiwanga tumanye kiki
ekimuluma kiri ku bwongo oba just kiri mu mutwe tumanyi we tutandikira kukoowola munnange osobola okuba nga omuyamba siramu bannaffe enkola yaffe mugimanyi yamba kitono oddizibwa ekingi omukutu gwe tuli ku Shaki Media amannya nze omugavesa Makula Shakira bwe tutyo bwe tubadde mu kitundu kyene eky'abakadde gye tusanze omukyalo ono yakubye omulanga n'agamba nti nange nsaba nsomese n'abo abanaaba baagala okumpa ku buyambi nange bannyambiraawo wano wendi sigenda kusukkawo amanya nsigadde omugavesa Makula Shakira omukutu tuli ku Shaki Media akuume atakuumira mpeera mweraba